muganda wange ne mwannyinaze weebale kubanga owuliriza era olaba ebigambo bino mu kiseera kino. Neebaza Katonda akoleseewo ng'okyassa omuko ogw'obulamu, erinnya lyetukuvu yeebazibwe. Tokiyita kintu kitono nnyo okubeera mu bulamu obw'okutya. Tokiyita kintu kitono nnyo okubeera mu bulamu obw'okweraliikirira. Lowooza ng'oyawukanye ku bantu bo, lowooza ng'oyawukanye ku bintu by'osinga okumanya n'okwenyumiririzaamu. Lowooza ng'oteereddwa wala mayiro nnyingi nnyo okuva gy'obeera, era nga tokyalina ssuubi eri ebintu ebigenda mu maaso awamu n'obulamu bwo okulaba ku nkyukakyuka oba ku ssanyu nate. Bw'atyo bwe yali Yokaana ng'ali ku kizinga Paatumo, ng'abayigirizwa bonna be yali nabo nga batambula ne Yesu battibwa, era nga naye bagezezzaako enfunda eziwera okumutta naye ne birema. Bamutwala ku kizinga Paatumo, kizinga ekiteegombesa, ekyali kitasanyusa era okwali kuteegombesa kubeera muntu. Era bamutwala eyo ne bamusuula eyo, yalabika ng'obulamu bwe obukomye, yalabika ng'obulamu bw'ekkanisa obutakyaliwo, yalabika ng'ebiseera eby'omu maaso ebitakyasobokera ddala. Enzikiza yakwata mu bulamu bwe era n'alowooza nkirabika ebibye bikomye. Naye Yesu Kristo bwe yamukyalira ku kizinga Paatumo n'ayogera ebigambo bino mu Kubikkulu essuula 1 Onyolo 17 ekitundu ekisembayo. Yamugamba nti totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero. Ekigambo ekyo nkyagala nnyo bulijjo era buli lwe nkisoma kinzizaamu amaanyi. Njogera naawe ali eyo ayinza okubeera ng'obulamu bwo tebukyalina ssuubi. Njogera naawe ali eyo ayinza okubeera ng'ebiseera eby'omu maaso tokyabiraba ng'ebitangaavu. Njogera naawe ali eyo ayinza okulaba ng'embeera eriwo n'ebikwetoolodde ekituufu tolina w'ogenda kutandikira. Yesu yagamba nti nze entandikwa ate nze enkomerero. Kitegeeza nti entandikwa ey'ebyo byonna by'oyitamu yaliwo ng'agitegeera, naye ate ekisinga obukulu n'enkomerero yaabyo agitegeera bulungi. Bala njagala okutegeeza mwannyinaze ne muganda wange mu kiseera kino. Yesu yakusookayo dda eyo gye weeraliikirira. Yesu yabeerayo dda eyo gy'otya. Egy'olowooza nti waliyo enzikiza, omusana nga ye Kristo gwakusookayo dda. Egy'olowooza nti waliyo ennaku, essanyu nga ye Kristo lyakusookayo dda. Egy'olowooza nti waliyo okufa, obulamu nga ye Kristo byakusookayo dda. Kiki olina okukola olwaleero? Kwe kuteeka obwesige bwe mu oyo obw'enkomerero. Ategeera ebintu byonna gye bigenda okuggula. Gw'obitya kubanga tomanyi gye bigenda kuggula. Obyeraliikirira kubanga tomanyi na ntandikwa yaabyo. Oweddemu amaanyi kubanga tomanyi ne bigenda kubeera. Naye oyo omega oba enkomerero bw'anaamala n'akulemberamu, kakasa ajja kukulembera obulamu bw'okutuuka ku kituufu kigwanidde era ekinaakuwa amaanyi. Mwesigise byonna ebiseera bye eby'omu maaso n'obukakafu nti ajja kuwa omukisa. Mukama abeere naawe.